Mawulire mabi nnyo twafiiriddwa muganda waffe investor abadde amanyikiddwa nga Rajiv nga mutabani wa billionaire mutabani wa Sudhir. Abamu nno mukoma Jessica banya bamanya nti bamuyita Rajiv nti babadde ayitibwa Rajiv nti mwana wa Sudhir abadde mwana wa mugagga. Naye fe abafuna ku mukisa ekyo nga tukyakalako ke Kampala tukuze ne Rajiv oyo tutambule ne Rajiv oyo nti notonule twamanyanga nti mwana wa billionaire naye yatambulanga na buli muyaye mu ndongo wonna mu fe bichakalwamu. Rajiv afudde takyuse era Rajiv afudde teyeegulumiza. Rajiv ye musajja abadde ayambala essaati n'omusanga essaati ekifuba akitadde tekulira na mapeesa. Rajiv ye musajja afudde nga azaagaba n'akatono kalina n'abantu. Rajiv ono gweyagala okukakasa nti n'abantu babadde abagagga balina omutima omulungi. Ye musajja eyavaayo n'akanga ensi n'agamba nti Felicity oli mwana wa munaku jangu mu ssomero lya taata wange osomere bwereere. Ye musajja eyavaayo n'akanga ensi n'agamba Fresh Kid oli mwana wa bunaku somera ku ssomero lyange ku bwereere. Abadde yenyigira mu charity ez'enjawulo si baana bokka abaana be mumanyi ab'olukale mwena be muyitanga basereebu ne Rajiv azaayamba. Rajiv ono nze mujjukire dda ng'alina emmotoka ya sports yalinga emmotoka eno yali nzibu nnyo azaayagala nnyo emmotoka ez'empaka ezo ng'ayinza okuvayo ku Crane Bank emisembe negulya nga musobola muvayo mwenna mu maduuka bagamba nti omwana wa mugagga wa Sudhir. Naye okumanya ensi eno Katonda w'amaanyi ate wa buyinza nze natuukako ekiseera ngamba Rajiv emmotoka egenda kumutta. Nze nga nkimanyi Rajiv tayinza kusukka myaka 2 ng'emmotoka agivuga bw'atyo kuba Rajiv abadde avuga speed abadde muvuzi wa mmotoka bano ba Paulo Walker abamanyi omuzanyi wa firimu gwe bayita Paulo Walker eyafa yali azannya Fast and Furious n'emmotoka eyamutta. Nti omuvuzi w'emmotoka afuna kye bayita love oba affection oba passion mu kutumbiiza. Omuvuzi w'emmotoka lukulwe oba avuga sports car abeeramu ne mentality egamba nti kanyongeza akaliro ebeera nga ekintu kye bakola for fun. It's like love nga vuga kugamba gubuubirawo n'okyala ogamba envuze ennyo yasobola ogivuga kalimi ne kagwayo gwe muzannyo nti risk naye ate the end of the day bakirabanga it's part of sport zikiri funny ate nga bakinyumirwa. So zalibeeko ebiseera ngamba oba Rajiv ono anasusuka guno omwaka Rajiv yatandika ddo oyo omwana ali yatandika ddo ovuga emmotoka supiidi ne bannange era ensi eno nzibu Katonda era ayina engeri gyamututtemu nga era emmotoka yemusse kyosinga okwala kyekikutta nti munnaye amazzi gatta bavubi agamanyidde naba nga agasabalako eva tegegatta oba n'emmotoka bwe zityo kati oyo wakubiri kuva ku Paulo Walker ezanya Fast and Furious kuba nze Rajiv nzize mmumanyi abadde agala nnyo emmotoka z'empaka abadde agala nnyo ovuga speed ne Rajiv abadde n'omutima omulungi. Nze ndidde kuseereza Rajiv mbadde wano essule Rajiv abadde andekamu ku kasente naabo baliita laavu kaggwairo twamulwanira nti gundi taatawe bagitwala bizinesi za taatawe ffe tuzisinza kwewakana sente ya Sudhir njiridde naye nga abagiisa mu Rajiv nga tukwasaganya babloga baliita laavu kaggwa baganda baffe bakakensa tulwanire ku banka ya taatawe. Ekikopo ekyo kye twakubanga Rajiv yatukubira ku conference n'akusaayo kasente n'akuwa kino nze part of me nga nze nsaliddwa nti omusajja yamanya value yange nti am a good communicator wali batwalira banka kitaawe yateekamu ssente nnyingi era nga abambi afacilitatinga nga kubira kasimu n'akuwa obudde kugambye abadde mwana wa billionaire naye ngeri gye yeeyisamu toyinza kukakasa nti mwana wa billionaire. Rajiv adde asobola okulya bikoluvu bino manya betuyita bisausage ku kkubo abadde teyeegulumiza abadde muntu w'abantu abo n'abayimbi ndaso abadde kugamba ate kati kambabuleko nekintu kimu ng'emba bagambye nti ffe twalaba Rajiv edda nga tukula awo ng'akyagala nyumira nnyo obulamu bw'ensi ne taata we yasooka n'ataasa Rajiv. Actually okufa kwa Rajiv ndowooza kwalinga okwali kuyiseeko kwali kulina okutuuka mangu oba nyinza okuba nkyogedde ng'obusiru naye abali bamumanyi nge gyalinamu effujjo e Kampala. Naye taata we yategeera nti yazaala omwana omu era obuvunaanyizibwa bwa Sudhir bwe yakwasa Rajiv bwe bwakkakkanya Rajiv n'amukwasa ku masomero n'amukwasa ku bizinesi. Rajiv yali mwana nga talina kyayoya nga kiriyo ku Crane Bank najja obujja sente asooka akyankana nyanjena yonna naye obuvunaanyizibwa okuwasa bizinesi za kitaawe zakkakkanya Rajiv afudde ali nayisi. Rajiv ye musajja kubira ku conference ne mwogera nenge satiriko mapeesa nga makuloni gonna gayise tefa yali kunywa bibi nga tafa yali nabukanaka wala azanya
bannange kamba buleko ekintu kimu kyenzize mu kino ekya Rajiv baganda bange temutya kuzaala okimanyi Sidirwa alese omwana olabika omu yekka oyo Rajiv empire yonna eya Rupaleriya alese oyo yekka ate nga gwabadde alinamu essuubi kuba Sidirwa alina ebirwadde bye akuze kati essuubi lyonna lyonna libadde mu Rajiv kati Rajiv azikidde kakitegeeza ki taata wa Sidirwa gyali bataliiyo waliwo empire eziggwawo nga mulaba because abagagga bonna balina kye bayita generational wealth obugagga obwensikirano mwanisanye nembirako ko n'abaana ng'onaagipasinga tugenda kulaba nti egenda kuva ku Rajiv ku erina generation gyegenda okuvaako ate dde mu buzzukulu singa balinayo sister we nga sister we bayazaalayo akaana akalenzi nti oba kanaatwala empire ya Rajiv so bannaye baganda bange abate abagagga ddala musiramu mwe munsobera osanga omugagga nga bukimwakirina naye nga tayagala kuzaala imagine man like Sidirwa alina omwana ng'omu Rajiv omulenzi naye gwe alaba vidiyo eno oyinza okubeera biliyoni n'oba n'akaana kamu akalenzi ng'oyo sabagagga mubeera nga mulina obusobozi muzaale bannange tuyali